This is from Pantilla in the danger. Ebutale Kaddugala mu ggombola y'Ennyendo mu Kongwe mu kibuga Masaka gye bagenda okuba nga ate baziika omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ku ppiki Daniel Kakwale omulungi atumbudde nkwanirizaako mukadde kano kennyini era nga bulambalamba nnyongera okwebazaako gyonna gy'otussaako engalo eyo gy'osinzidde. Omukulu amanyiddwa nga David Louis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform, awandiise n'agamba nti ebyo bye yalinga akola abangi bye baali balabanga katemba ebyokwetikka amatooke obuwunga n'atwala nju ku nju bye bimu ku ebyo ebyamuleetera okuba nga ate akonektinga n'abantu ba bulijjo era bwe weetegereza obulungi okwetuula eggwanga lyonna abantu bangi balaga nti banyoleddwa era bafiiriddwa nnyo omuntu ow'omuwendo. N'agamba kyakuyiga ki kye tufuna mu kino ebyobufuzi si byakuba nti byeki bye twambala si bikubitiibwa tekiri ku ekyo bbanga ki lyomaze muki mu buyinza oba mu ntebe wabula kiri ku ekyo kyogenze mu maaso okuba nga te otuusa ku bulamu bw'abantu abakulonda abantu ba bulijjo. N'agamba nti omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya yakwata ku bulamu bw'abantu bangi ng'ayita mu ebyo bye yalinga akola mu abangi bye mwali mulabanga katemba. So agenze maaso okuba nga ate oba oliawo abuulirira bannabyabufuzi banne okugezaako okuba nga ate balabira ku mukulu bye yalinga akola kubanga bye byamuconnectinga kuki kuba nti essaawa eno balaga nti bamuyayanira. Ku bbanga ettono lyabadde amaze mu buyinza yali yakola eddwaliro ffenna twakimanya bulungi ate era n'agula ne ambulance wabula nga badisikasinze ku bintu ebyo ebyali bikozesebwa omuli ambulance n'ebitanda byonna bye yali alese n'ebyuma tubijjukira bye yali afunye okuva emitala w'amayanja okuba nga ate biyambako mu ddwaliro ly'e Kawempe. Byayogeddwako nga kigambibwa nti omugenzi yali agambye tebijjibwanga ku bantu bisigale nga bikola ki bikola emirimu gy'abantu era tebikeeranga ku makya ne bitundibwa. Ebyo bye bimu ku ebyo ebiri mu ddaame lye. Olunaku lw'eggulo omubiri gw'omubaka Honorable Muhammad Sseggirinya lwe gwatwaliddwa mu Paalamenti okuba nga tegukubibwako erisa evvannyuma ababaka wamu n'okumusiibulako. Weewaawo kyabadde kya nnaku nnyo okuba nti ababaka abasinga tebasobodde kuba nga ate babeerayo mu Paalamenti okusiibula Honorable Muhammad Sseggirinya. Kino nno kyalumya abangi oba kyanyizizza abangi nga bagamba nti ate kiri feeya n'akamu n'akatono ddala. Weewaawo ye omumyuka owookusatu owa Ssaabaminisita amanyiddwa nga Honorable Rukia Nakadama yeetondedde abantu ku lw'ababaka obutabeerawo mu lutuula olwagenze mu maaso okuba nga ate lukolebwa okusabira wamu n'okusibula omubaka wa Kawempe North Honorable Muhammad Sseggirinya. So nga ate ye omubaka amanyiddwa nga Honorable Chris Baryomunsi yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate yeeyama okuweerera abamu ku baana abo ab'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Sseggirinya babadde akwasaganya mu bulamu okutuusa lwakola ki lwaliko waye okusoma oba okutuusa ng'ono Mungu amujjuludde. So nga ate era n'omukyala Speaker wa Parliament amanyiddwa nga Honorable Anita Among bw'atyo yagenze mu maaso okuba nga ate yeeyama okuweerera Naggirinya okutuusa ne lwali kowa okusoma oba okutuusa Mungu lwalikola ki lwali bajjulula oboolyawo okitegeera. So mu mbeera efaananako bw'etyo ababaka ba Paalamenti bagenze maaso okuba nga tebeekolamu omulimu buli omu n'awaayo emitwalo 33 egy'e Uganda era nga zino bagamba nti omugatte zasobodde okuba nga zikola obukadde 150 zisobole okuba nga ziyamba ku ki kuba mulekwa. Weewaawo abantu bagenze maaso okuba nga tebalaga obutali bumativu eri okufa kwa Sseggirinya era nga bataddewoko ku mbeera ey'okulaga nti babiwakanya.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amawulire g'okufa kw'omubaka Ssegirinya gagenda okujja. Twayina ensasage yaliwo ey'omukulu amanyiddwa nga Ssaanya okuvaayo bw'atyo n'abaako byayogerera n'ategeeza eggwanga nti bagendanga mu maaso okutula ddiiru zonna gavumenti ze yali ebawa nga bazikolera mu woteeri y'omukulu amanyiddwa nga Hajji Haruna Mubiri wadde nga yavaayo n'abyessambaga. So mu mbeera eyo waliwo omukyala eyavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate akakasa era n'alumiriza nti Hajji Haruna yali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Balamu era nga Balamu yatumibwa mbu okuva ku topo kubanga ate bawa omukulu omugenzi Mulwana obutwa era nga ye yavuddeyo mu katambi mwennyini n'abyeyogerera. Wabula ate mu comment section abantu bangi balaze nti bamutiiriddeko ne bagamba mwana gwe wesize ekyokwogera bino obulamu bwo n'obusigaza towedde gwe. So nga ate waliwo yavuddeyo n'agamba nti omwana ono byayogera byandiba ebituufu naye ntidde kubanga Haruna si mwangu. Hajji Haruna mwennyini yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate amureplyinga n'amugamba nti era n'omusiru abaako n'abakola ki n'abamuwagira. So mubeere fanako bwe kimuzikiriza mbere nga temba tusaako omuwala annyonnyola okusinziira ku ye bye yalaba ne bye yawulira bitutamanyi oba ddala bituufu oba si bituufu naye ng'abasinga obungi mu comment section balaze nti bamukkiririzaamu. Bannayuganda muri mutya yandeese gumu kitundu naye obadde okimanyi nti Balamu ne Hajji Haruna Mubiru be baali mu luko lw'okutamulwana. Ngenda kubanyumizaako ka story katono kubanga olunaku olwo Mulwana lwe yali obutwa kirabika naliwo kambanyumizeeko ka story katono. Lwali lumu nali mbeera sayidi ze yeebweyogere ne wajja mukwano gwange yaŋŋamba bulutiiki waliwo emirimu egiri mu kutambula kakati mbadde njagala tukole ki naawe nkuyunge kwogwo omulimu ogenda okole. Ne mugamba mulimu ki? N'aŋŋamba omulimu ogwo gwa kukuuma abaana ba Jenno. Okitegeera waliwo bajjena abaagala abawala ababakuumira ku baana baabwe naye baagala abawala abanyankole. Okitegeera ne mugamba ogwo nja gukola nemubuuza bagaba ssente mmeka. Yaŋŋamba kijja kusinzira naye nawulidde nti bagenda kubanga babawa $7,000 singa onaaba okoze bulungi ka interview ke bagenda okubuuza. Ne mugamba tewali buzibu oba lwali lunaku ki ne tugenda era bantwala stiru ku hoteri y'emu eya Hajji Haruna. Kati omuntu ayo gwe twalisinkana yali Balamu. Okitegeera Balamu ng'ajja n'akubuuza kati ng'oyingirayo omwomu. Okitegeera bwe natuuka ne nsooka ntuulaawo bwe namala okutuulaawo kati waliwo we bampitanga Balamu yaliyo. Okitegeera Balamu najja n'ambuuzaawo ebibuuzo n'ambuuzaawo oli mukiiko nze ndi Munyankole maama wo muki Muganda. Nze ekyannemesa okumpeesa omulimu lwakuba nti nayogera maama wange Muganda n'amanya gange amatuufu eri mu Liganda. Kakati Balamu n'agamba agwe tebajja kukuwa kubanga okola ki olimu Oluganda. Okitege bali baagala Munyankole pure. Ne ŋŋamba kakati ogwo omulimu gunemye. Kati nali ndi awo Hajji Haruna ng'ajja ng'agamba Balamu ng'amugamba munange ekintu kyawedde Mulwana tumumaze. Okitegeera koye Balamu n'amubuuza mukikoze mutya koye oli mu pizza. Nze saabitegeera ne ŋŋamba bano kirabika bali ku bintu byabwe naye ng'ekyamazima kirabika ku olwo lwe batta Mulwana. Bulijjo neebuuza Mulwana. Okitegeera ekyamazima Balamu ne Hajji Haruna Mubiru mwe mwatta Mulwana. Kati lwe nagenze n'empuliriza story n'enzigatta. Okitegeera n'enzigatta n'endabira ddala nti lwandibanga n'olunaku olwo lwennyini Balamu ne Hajji Haruna Mubiru lwe lunaku lwe batta Mulwana. Koye Balamu n'amugamba bakama bange bajja kusanyuka weebale ng'ekintu kye wakoze. Naye saategeera Mulwana ki naye nawulira bagamba Hajji Haruna ng'agamba Mulwana tumumaze. Koyo oli n'amugamba mumumaze mutya. Kono n'amugamba tukimalidde mu pizza. Okitegeera naye saategeera kiki kye baali bategeeza. Naye nze nagenze n'endaba stories n'enzigatta n'endabira ddala Balamu ne Hajji Haruna mwe mwatta Mulwana. Naye nsaba Mukama
story bwete bwe yali naye nze banyima omulimu mbulw'okuba nti ndimu mu byonna nyongera okusabira maama w'omugenzi mungayongera okuba nga atayimira naye mu mbeera eno kubanga awanjaze nnyo bukyanga embeera etabuka ku saidi ya mutabani we taddangamu kufuna ki mirembe ngera bw'omanyi nti omuzadde asigala mu ki muzadde naye nga ye omukulu amanyiddwa nga yeekolera avuddeyo tumujjukira okuba nga tetumulaba n'omugenzi Ssegirinya mu ddwaliro e Nairobi enfunda eziwera yamukyaliranga abazze mugoberera muzenga mubiraba ono naye avuddeyo ng'agamba nti omugenzi ayina bye yali mugamba owekitegera akati abaana ne bamubuuza ebbanga lyonna bulijjo oliwa lwaki tobyogerangako kubanga abadde mulamu wandibadde wakola ki wabyogera wabula ate waliwo yavuddeyo kubanga adefendinga n'agamba nti mwali mwagala bamutte ku supiidi kubanga baali bamuwa butwa mbwe bwali busobola okumutta empola ate singa yabyogera oba oliawo baani mutugidde ku kitanda ebyo byonna bibadde mu comment sections anyway ngenda kwanga ate nkutuusaako yeekolera ng'ate naye ayina byannyonnyola bangi bino mbyogera nga mbijja mu kamwa ka Ssegirinya nafuna akadde ne Ssegirinya nayogera ne Ssegirinya ennaku ze yabeera e Nairobi saamalanga nnaku 3 nga sirabye Ssegirinya yadde 2 kubanga natuuka nempibwa n'obuvunaanyizibwa ze gwe ntwala Ssegirinya mu kafubo kaffe yaŋŋamba abasajja abo Kaabe gwe bamusiba naye Ssegirinya yaŋŋamba abasajja abo kaabe gwe bamusiba naye Ssegirinya yaŋŋamba abasajja baali bandesezza obulamu naye Mukama abaprovince Rongo abaswazizza abasajja abo bamwetalirangako nnyo mu kkomera bampuuga obwanga tebabujjanga mu kkomera nga tebagenze kukyalira Ssegirinya kumukumaakuma naye nga bagenze kumugamba akkirize ebiragiro by'abasajja Ssegirinya yagaana okutunda mukama we Ssegirinya yagaana okutunda mukama we era ng'era bw'olaba basaanya ekiseera kyatuuka ne bagonda bonna ndowooza olaba gwe baaweereza mu kkooti okumuyimbula eyali ku internship yayimbula Ssegirinya ali kugwa obutujju omuntu eyakasoma amateeka n'atandikira ku musango gwa butujju lwasoose okutuula mu kkooti n'aguwangula bwe baafuluma ebweru ne batandikirawo bagamba ekintu kye kimu temugende ewa Kyagulanyi byebimu ku byabakuutirwa era ndowooza mulaba Ssewanyana ye teyagenda wa Kyagulanyi sijja munenya naye Ssegirinya olwafuluma yadduka agenda wa mukama we Kyagulanyi n'ava ku ndagaano era yaŋŋamba ebimu ku byamugambibwa wava ku ndagaano Ssegirinya mwe temuyina kwebuuzaako muli mitima gyammwe mwe temuyina kwefumiitiriza muli mitima gyammwe lwaki eyakasoma amateeka nga bamutikkidde eggulo omusango gwatandikiddeko gubadde gwa butujju sijja kubba nkoko yasoma gafaanana gatya ye era balukwago batandikira ku misango ki omusango ogwali gulemye Lukwago eyawangula ogw'Abeesigye ogw'okukwata Kyalimpa eyawangula ogw'Abeesigye ogw'okulya mu nsi ye Lukwe ne Sseggona eyawangula abaana ba Buganda yabawangulira omusango ogw'okwekalakaasa mu 29 bonna be baakwata Lukwago awangudde emisango Sseggona awangudde emisango balemu omusango gwa Ssegirinya balemu omusango gwa Ssegirinya Lukwago omulamba mpuuga ne bamutikkira eggulo najja mu kkooti leero n'awoza omusango n'agulema ogubadde gulemye ba senior lawyer ba Lukwago junior lawyer yatandikira ku musango munene ate n'aguwangula nga gubadde gulemeredde banne so ng'atera mu kukungubagira mu mbeera eyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Sami Oward Mighty Family naye yayongedde okuba nga ate alumiriza omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lya Uganda nti yali emabega w'okufa kwani kwa Ssegirinya era n'ategeeza abantu nti bagambe Nagirinya nti taata we Museveni yakoze ki eyamujja mu bulamu bw'ensi eno Sami wali saagala onjogerere mwayogedde dda waliwo enjawulo y'amazima ne byoyagala owulira bano bagamba bye baagala okuwulira kati nze nzize bagamba mazima
Basaba ne banyabo amanya n'eddoboozi yenze Okanya Sam ndi musajja muteeso nali comedian era comedy wange mumunyumirwa nnyo mumwagala namusuulawo lwansonga yoyo omwami ali awo Segirinnya oyo omu ku bantu be natunuulira ng'ampulidde omulanga gwa pulezidenti gy'osobola okukozesa essimu yo n'okyusa eggwanga lyo. Nali mu ddwaliro nga nange empeeredde obutwa mu ggwanga ly'e Kata. Maama wa Segirinnya ajjukira olunaku lwe baali mu ggwanga lya Amsterdam. Segirinnya yankubira essimu n'aŋŋamba nkola atya okujja mu ddwaliro mw'oli bakkiriza insuwalensi. Ne mugamba kizze lwa nsonga eno gyendi nina obutuuze. N'aŋŋamba wonna ntambudde naye bw'awawo kalekaleko. Ebyo sijja kubigendamu nnyo. Ekikulu kya byonna Segirinnya afudde. Segirinnya afudde naye mugambe ensa amazima. Muyite Nagirinnya mumugambe Museveni yasse taatawo. Muleme kwekweka. Bannayuganda bino bye mukola Museveni alaga muli bamati. Waliwo ebifaananyi ebyafulumye naye nga bino byo byabadde bikwasa ennaku nga biraga engeri omugenzi gye yabadde alabikamu ku mubiri era nga yabadde n'enkovu ez'enjawulo oba ez'amaanyi. Weewaawo waliwo mwana mulenzi amanyiddwa nga Katyugi yavuddeyo ye n'agamba nti nga tuvudde ku bino ebifaananyi bye tulaba waliwo obutambi, waliwo ebifaananyi ebirala ebyakubibwa omugenzi munda oba okitegeera mu private parts, naye mbu nga biraga nti omusajja bamukosa nnyo yali atandise n'okukola ki n'okuvunda. Weewaawo ebyo sinnaba bikakasa lwa nsonga nti ebifaananyi ebyo sinnaba kubirabako, naye nga Katyugi ye bw'atyo bw'ategeezezza eggwanga era eggwanga ate kutuusaako omwana mulenzi amanyiddwa nga Half London. Ono nno naye avuddeyo ng'agamba nti ye alina lisiti y'abantu bakakasa nti bano bo battibwa omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda. Ngenda soma lisiti yaabo Museveni bazze ngatta nga battisa mutwa abalala masasi abalala za accident. Museveni wasse Honorable Segirinnya Muhammad, watta Sheikh Muzata, Mama Jole Mugisha, Hussein Kyanjo, Sheikh Anas Kalisa, abo bonna bafa butwa. Jakana Nadduli, Kanso Wamed. Museveni notta akasirye eggwanga. Archbishop Spiriano Kizito Lwanga naye wamutta. Njagala okujjukiza nti eno ye lisiti yaabo bannayuganda banno abazze nga battibwa. Museveni wattanya Kayirima, Bishop Kaggwa w'e Masaka, Afande Kirumira. Museveni notta Ichuli, Afande Kaweesi, Adamu Mulwana ono yayimba toka kwa barabara, Jacob Olanya, watta Nebanda, ossa abaana bonna ab'enkyukakyuka abasinga obungi, Rita Nabukenya, Franka Senteza, Sweet Pepisi, bonna ekyo namisaayi gikululumirako. Notta Yasini Kawuma, notta ku basiraamu n'otandika okutta omu ku omu ng'obakubisa masasi abalala butwa. Omuli ne bba wa Mama Fiina, notta Sebaana Kizito, Haji Nasa Ntege Sebaggala, notta abantu abasoba mu 2 mu kwekalakaasa mu Kampala awo. Museveni ku bikolobero by'okoze bannayuganda wallahi lulica lumu ojja bisasulira. Wakiri bw'otaabisasulire abaana bo balibisasulira, bazzukulu bo balisasula, n'abakozi bo balibisasulira byonna. Abanno benjogeddeko batono nnyo ku Museveni be yakasaanyaawo ne guruupu ye nga bwe mugimanyi. Kati gwe munnayuganda ng'oli eyo bakuttira abantu bo baba basaba bali mu makomera, bababbira ebintu byammwe mataka, bizinesi bazisaanyaawo. Yesaawe mwegatte ku revolution buli munnayuganda gy'alimu ey'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Bw'onaddawo okutuula ne weekwata ku ttama tewali agenda kutaasa. Ekimala kimala, enough is enough. Museveni wano, Muhoozi wano,
wallahi Mungu ne waba ine Mungu ezenkana wa Mungu yatutonda nga fenna tugenda wano Sekirinya tusoseyo busosi newe mutulugunya abana b'abantu newe bebyabwe newe bamugaga n'ojoga enseno fenna tugenda wano nanga ayogera fenna tugenda wano Sekirinya tusoseyo busosi olaba kabaka yafa ngate ye yatondebwanga mukulembeze kabaka yatondebwanga mukulembeze naye ate mmwe abawambyemu obuwambi mbuyinza muwambyemu buwambi ekyawaliwaddawo fenna tugenda wano Museveni fenna tugenda wano omuntu akusookayo busosi naye wallahi Mungu fenna tugenda wano wallahi Mungu enkomerero ya byonna newe mulikola mutya newe olibeerani fenna tugenda wano Bulambalamba bwenti bwengenda okubanga ate nkusibula naye nga ngenda kusibuza omukulu amanyiddwa nga Bajjo ng'onaavuddeyo naye kubira omulanga ng'agamba nti yagobeddwa bubi nnyo mu lumbe ogenda kubanga ate obifuna weewaawo nga sina kusibula njagala okubanga ate nkwanjulira abatuteekamu ensimbi era nga bawe eddakiika zo 2-3 obawulireko ate oluvannyuma tomanya oyinza okufunamu gwe weetaaga service ng'ate ne RNP togirabidde for airport pickup weerinnyonyi ddala era nga batuwagidde mwe bali ddala mbadde pije okubanga ate mbaweereza mukadde kano kennyene mwe bali kubanga ate mugyekomeddeko mubeere bulungi for now mweraba banamukisa 10 bokka mukama waffe yibazibwe woba olinda mukisa mukwano gwange ntegera ku matu nkubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde maanyi wabadde osaba Katonda wamusabye akuwa ettaka amannya agange nze Balamba Jeremiah JVK Properties Limited banamukisa 10 mweka banamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatu okubuulire obadde okimanyi nti wano ewakiso enamayumba kilometers 2 zokka okutuukira ddala ku saiti ya fero gye tuliko wano wenyumiridde wengenda okuguza ettaka ku kakadde kamu 2-3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali Katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba Katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosubwa bannamukisa 1 2 3 4 10 mweka ku milioni 3 osobola osasulako 2 osobola osasulako akamu ekitundu osobola osasula oba 3 zonna bw'oba oziina jangu nkuwa ettaka mukwano gwange wali Namayumba mu Wakiso district ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu ku magambo ga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Molden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde nsomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusina jita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda maaso. Abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Mukulikeyo mwe n'abadde mu lumbe lwa Segirinya. Amanya n'eddoboozi ze Mukasa Andrew Bajo Events. Naye bazamwe n'abantu ababadde ab'empisa ennungi era bakumye obuntu bulamu. Soko kubaza security ya Red eya Noop n'owa mutwe Ambassador Firebase Mama Sam. Leero ngenda kwogera no ndi munyivu. Segirinya ensi yonna ebadde ekimanyi nti abadde mukwano gwange. Tuyise mu bizibu bingi. Naye hooliganism eyeroseddwa ku mukolo ku lumbeerwe. Amazima gakatuna mugunaganya ogenda mu kivulu kya Uganda kyonna. Nga siina bwe ngenda mu masanyu nga nadde nsobola n'ofunayo ssente mu bivulu nga nagula n'emmeeza wa Spice ne nandigenze ku gundi eri nandifunyeyo ssente zenjagala zonna. Ne ngamba sikangende nkungubagire muganda wange Segirinya. Segirinya abeera atya mu ddiiro nga nze ndi mu bivulu nkuba ndongo. Ne ngamba njagenda mu lumbe ne njogera ne Kasagga family ya Segirinya. Ne bampita ne ngenda ku mukolo. Reception y'abantu ebadde nnungi. Ne boogera. Naye nga bagamba ke musaka memera nsanafu nga nkalaba kazalawa. Bekakuta omuzindalo ne kagamba abantu basatu bokka bagenda okwogera. Chairman Nyanzi, simanyi Semugoma, simanyi nani. Nga bataddewo embeera. Nyanzi ne mugamba siyogere ngende kubanga family Kasagga bangambye nzije nsibule muganda wange Segirinya. Nyanzi nangamba ngenda kwanjula kutofaayo. Kumba ali mukusanya politics we. Bwamaze okwogera tanyanjudde. Mbadde nsituka okugenda. Honorable Nkunyingi Mwada nawe nkwebaza. Mwada nangamba jangu yogereka y'abantu oba bajjeke imizindalo boogere. Ne nkwata emizanga tebagala kujimba. Bwe tandise okwogera kumba omukulu afulumye wali katimu ka kataddewo katandika okungoola n'okukasuka obucupa. Kyokka tuli mu bulumi bwa muganda waffe. Newe nandibadde weeni alemu, newe nandibadde wa DP, newe nandibadde nakosa Nyanzi. Kuli kubadde kufiirwa si kunoonya campaign. Era Kyagulanyi nkulabula ebigambo byange bino. Bw'oba tosobola kwawula Nyanzi bizibu bya family n'obijja mu politics n'okwata Chairman Nyanzi n'omujja mu politics. Kye kizibu kyogenda ofuna mu Uganda ne struggle okutwaliza awamu. Kubanga kati bagenda mu muteekateeka muleta ku by elections yo olumbe lwa Segirinya alukolerako publicity ate tatunda. Alukolerako publicity tali mu bulumi. Fama tuli mu bulumi tutwagala bya bufuzi byammwe. Segirinya abadde muganda waffe tagenda kuddawo abadde n'emikwano mweni alemu mu DP mu FDC olumbe sirwa Nyanzi ne family ye. Eka kabonero kabinyo kalaga hooliganism era Nyanzi golowooza mbokola byakye ne oli mu kuswaza kibiina kyo era ekizibu kya Nuupu nkizude Chairman Nyanzi kati nabakola ki mba defending emyaka gyonna nembera ku radio ate si defending nga mwe defending bizibu byange binnuma era kiddamu awo not right hooliganism chovola mbadde mbalese mukole kye mwagala naye abaana bano wamutwe bagamba kakkana muzeeyi tuula security ya Kyagulanyi no wamutwe Honorable Nkunyingi Mwada mukoze bulungi okulaga obuntu bulamu naye Nyanzi yalemeramu omutima omubi n'obuto tuli mukulumwa muganda waffe Segirinya yafudde mama wandaba Bakasagga banda baganda basenga tuddamu bino ebintu by'okusirwalira ku bantu kwagamba mwe musaze ekibiina kifula ky'abasirusiru bawumba tutukula temuyina na bulumi mwaze kukola campaign olwokuba bakuleta ku by election izo tandise kukola buli atakuwagira buli atakuwagira alina olidikitata alina kuwagira ku mpaka. Nyanzi wandibadde nga sale musale wandese muganda wo abayagala bwa president agenda kuba president gwe n'osigala wonna ng'ofuga ng'obongo ofuna. Era abantu ba wansi wenda bangamba Bajo yogera nenga bamuteekawo embeera muyina bino ebintu by'okulabisa ku bafu. Omufutu muwe ekitiibwa Segirinya ajali alaba ate nga bamanyira Bajo. Segirinya yali asuzeeko ewange. Buza family buza Bakasagga mama wakimanyize mukwano gwa Segirinya omutuufu. Tuyise mu bizibu. Wano mwamumanga kadi Nyanzi. Segirinya mu kufuna kadi ne mumuma ne tulwana omwana n'afuna kadi.
kyokka afudde mufo ky'okuwa omulambo ekitiibwa era mukyaleeta politics mwagala buzindaalo kubanga mulina bahuliganizi be mugula ne bawoggana ne bakuba enduulu ne mulowooza weekigenda okubanga kati temumanyi nti bw'okwata bajjo n'omukuba akacupa ba n'omukolako efujjo kirabisa kibiina kyo kati nabakola ki nina buzibu ki nammwe nabavaako nkole bagambye mbatya sobola kubakuba mbadde sobola genda kulaba Museveni ku Sheraton owedda babbalamu tebampita neŋŋanda n'okulaba Museveni neŋŋanda ogenda mu bivulo neŋŋamba ku Ssegirinya sobola butabeerawo ku Lumbeerwe kwegamba muvagidde ddala bannayuganda nti muli bisirusiru olw'okuba Nyanzi n'agamba ntosobola wa road meya n'ogamba nti mpagira mulya nnyama kwegamba Nyanzi natambulira ku ntolizo nze ngagamba siva ku Lukwago siva ku Waiswa siva ku Lubongoya be bantu bempagira mu mutima gwange ne Katana tojja kunkyusa nze Nyanzi wannemu okwagala ne mulumba olabye tofunye engalo watidde ngo manyinga ndakwata akazindalo nkubikke n'okola olukwekuge n'ako akatabanyiko kakatongoleka mu miransanafu nze ndi kumaanyi g'abantu bonna kati lwaki oba tontya lwaki bampisa okwata omuzire n'ogamba gisooka olindemu nsooka enkwanyiro ng'omanyi tolina vibe Nyanzi okwagala Katonda yakugaba ne bw'okunganya bugulupu obwo ne bawoggana ne bakola effujjo tebiina makulu kuba tukuze tulina abaana tetujja kubeera nga mu bino bya kiyaaye politics is just that game naye gwe manya nti buli kyokoze njagala nnyo ka video yako munyambe mukatambuze muyinza ogamba mpayiza mulabe ekintu kye bakoze hooliganism oli ne waana abaatategeera mukatana mugula jagaba bana abasajja basiru abanuupu Museveni mubi Museveni mutemu naye abantu bu opposition abamitwe emikalu nga bu group obwo bwe buyamba Museveni okumufuula omulungi kati mama wa Ssegirinya alaba atya nga mbadde bankuba ebicupa zabadde nga n'omwana we baganda ba Ssegirinya balaba batya nga nze omuntu aze mu mukwano omungi ne firiza byonna nzije mbererewo muganda wange nga munkuba bucupa nga muŋŋoola buŋoozi nga mudda mukola fujjo ngeze ku nnyimba eziri international ennyimba zonna mubadde nga mundaba nga teri fujjo ero lya kisiru lwaki mu branding ekibiina kyammwe okuba ekyabahuligani mwe mulowooza munaawogana nga booganyi mutwala obuyinza kampeyini munazinoonyeza nga kumira Nyanzi togenda kuwangula by election ye Kawempe nkyogedde nze Mukasa ate abanakawempe okuddiza Ssegirinya mulonde muntu mu kika kye mulonde muntu mu kika kye oba driver we muddize Ssegirinya ekirabo kyaka kye mugenda omuwa okusinga bano abasajja b'emitima emibi musajja ngenze mu mukwano baketi bani bonna banyize sigenze mu bivulu byabwe ngamba sisobola butakungubagira muganda nga ne mukola effujjo osobola kuona ku bajjo kati gwe manya nze nannyini mpewo enkyanja gala video tulinge tugende ku mpewo twekubemu ati mwe abantu ankudde nalina beesonyiwa nga nabavaako nga nakula nkola byange mukola byamwe ne kakati kambalageko nkuta omuzinda kakatongoleka mu miransanafu tekalina kye kali kakutta emizindaalo kawoggana kagiremera butaddewo embeere mwe mutumwa buli primitive ne ku mulambo bagukodowalira osobola okukola effujjo ku mulambo gwa Ssegirinya mukwano gwange nga wano abadde nga mulwadde nga temusobola namulambula Nyanzi kiki wali okoledde Ssegirinya nali mukoledde ebintu bingi genda obuzekasagga bye sijja kuwasanguza ku mpewo nze mubeereddewo mu bulamu tubadde nga tuyamba abanaku watulabanga mmotoka gamba bajjo plus Ssegirinya yikoze ensasagge nze mubeereddewo mu bulamu nga mulamu naye mwe mwagala bafu mujje munoonyezeko ebyobufuzi olw'okuba oyagala okugenda mu by election ye Kawempe nsaba Mukama video yetu eninge buli muntu alabe ku busiru bwammwe n'anaabatategeera n'anaabakikoze agenda kwejjuza kyakoze kubanga sirabangako bantu bavumaganya kibiina nga basirusiru abo omulambo gw'omusajja ntagulwa kitiibwa omulambo guba mulambo Museveni akkirizibwa okuziika Ssegirinya kaabe Muhoozi kaabe Kyagulanyi kaabe Empuuga buli omu omulambo guli mulambo naye musekali kyolw'okweyagaliza emirulu gye muyina Nyanzi ekintu kyokoze ojja kisasula nkukola omidagala mukuta olifuga kifo kyonna ate Mukama yakuteekako dda ekisiraani obadde ofuluma n'otandika otenkola obuyaaye bwo kati eyo kali kyanze ndi musajja muganda nze Mukasa nze ne bemba sikwagala ku mufu mbikkako musobola okukola saaki hooliganism mulowooza abantu babawaana mumanye ekyabalemesa okugenda mu ntebe busiru abantu ngaffe ababoogera ate ffe mutumanyiire emyaka mbayiriddewo miringe na myaka 5 nze kayogera ne mufula ate nange ne mummanyiira kale kati kazaabike Nyanzi togenda fuga Kawempe tasobola kuba musika wa Ssegirinya bali bakuletanga kubanga musika wa kazi we Bashiri katasobola kuba musika wa Ssegirinya yagala mu by election mbo wangule Ssegirinya mukata Nagirinya omwana omuto Kawempe jamu obulwa nakawempe muwe Nagirinya obululu okusasula Ssegirinya kwa abasajja abadde mulamu nga bamubonya Ssegirinya yafudde pressure kumuteekako bipande buli wabadde agugumuka bwati nga alaba ekipande kukuba nga bana ibantwala musajja n'atuuka n'okukola video nga mulali n'agaba nange enkomawo kitegeeza muli after position izimiza kwa mwabatadde omwana oyo n'afa
temusubira kuba muna pain mu mutima gamba ati katusoke tuziike tusoke tukole ebyobufuzi ne Uganda eragawa oba mukolera Museveni kubanga omuntu sirabangako kulumbe ng'omulambo gwe gulina mutukolerako ebyobufuzi ekatali masanyu nja kwogera ndi kusabula TV Royal Radio ne Spark TV ngenda kujamba buulire byonna